masannyalaze ssaako n'obugagga obw'ensulo Ruth Nankabirwa agamba okuva amafuta bwe gaazuulibwa mu ggwanga bingi bizze byogerwa nga bivumirira enteekateeka eno nga nabwe ekyo singa bannaddiini bayambako gavumenti mu kubunyisa ebirungi ebiri mu nteekateeka ey'okusima amafuta kino kyakwongera ku nkulaakulana ey'eggwanga ssaako n'endowooza y'abantu eri enteekateeka eno. Naye tulina abatayagala tukulaakulane ate nga bava mu nsi zaakulaakulana edda ezimu zaasima dda amafuta zirina amamotoka goonoona obutonde bw'ensi naye ffe nga batandise kati okututeekako olukongolo olwo. Nankabirwa agamba nti minisita yakutegeka okulambula kwa bannaddiini mu bifo abagenda okusimibwa amafuta okusobola okwongera okutegeera biki bye balina okunnyonnyola abantu. Bwe mmala okwadressinga bano aba Church of Uganda ngenda mu maaso n'okutuuka n'okwogera n'amadiini amalala nabo bennyini bamanye ekigenda mu maaso. Ate ku nsonga ya bbeeyi y'amafuta okulinnya buli lukya, Nankabirwa agamba nti enteekateeka eno ey'okusima amafuta mu ggwanga si yakumalawo kizibu kino wabula yakuyambako mu kutondawo amaterekero g'amafuta agawerako okusobola okumalawo ebbula ly'amafuta mu ggwanga. We are constructing a storage terminal in Enjiri which will have capacity of 351 million liters stored in Enjiri. So, because now we have only 30 million liters. Abalabirizi w'ekkanisa y'Abakristaayo His Grace Stephen Kazimba Mugalu agamba nti Asisinkanye Minisita Nankabirwa kati bamativu nti eggwanga lyakwongera okuganjula ennyo mu mafuta agagenda okusimibwa kyokka n'asaba abo abakulembeddemu enteekateeka eno okukola omulimu guno mu bulambulukufu era n'abasaba okwewala enguzi olwo bannayuganda bwe bajja okusobola okuganjulwamu. Gagenda kugasa gatya abantu baffe? Temuli mu bizibu tunaabikwata tutya? Enguzi teyingirewo tunaagirwanyisa tutya? Abantu banaagabana batya mu by'obugagga mu enguudo, amalwaliro, amasomero, ebintu ebikulu nga ffe okumanya kubanga ffe ffennyini ffe tukwasiddwa obuvunaanyizibwa obukwata ku nkulaakulana y'ebyobulamu bw'abantu obw'omwoyo naye si mwoyo gwokka. Bo abalabirizi abalala nabo boogedde bye basuubira okuva mu nteekateeka eno ey'okusima amafuta. Actually, from that workshop, people went out with negative attitude about the production of oil and its related effects. So mine is to ask to know what plans the government has to move around demystifying this. We give opportunity to government and experts to look into these matters with confidence that they will take us to safe landing. Obadde mulabi mulungi